Ochalaba okwanjula n'embaga. Have any cultural values? It has cultural values. That is why we've moved all the way from Belgium to come to Uganda. Let your friends clap for you. Yeah, you clap for me. Yes. I'm listening. Because it's religious, in the Bible, it says two are better than one. Sure. Because they have a good reward in heaven. For that reason, that is why we're here. So, it's expected in a good function. She's growing, eh? So all of those are Evelyn's aunties. Hey, these ones are the Sengas, eh? Oh, Senga means auntie, eh? It means auntie. Paternal auntie. When one of them says, I don't know you, yes, you will just go to Brussels Airways. We'll sit. And you go back. We'll sit and wait. And you go back. Because even Jesus was denied thrice. But later on, we realized it was Jesus. That man suffered a lot. When you know Mulungi? Muliza ku bagenyi abo. Sanso bala abasebo. Kale banyabo. Sanso bala abanyabo. Kare. Badda mubati wamu. Kubo. Kare. Mwanyinazi. Obadde mu lusuku eyo. Baba. Tufunye abagenyi wano eno. Ye baba. Abagenyi abo ddala obamanyi oba wali akusingako? Basibamanyi. Tobamanyi. Let's clap for that. Ate nga tebabamanyi ate ogamba clap for that. Yeah, we are close to Jesus now. Doing what? Because he was denied 3 times. We've been denied once. Mwanyinaze nakiteni. Wanjulaba. Akamansuli akakwasa abamanyi. Baba. Oyino gw'owulira eddoboozi teryasakalidde bwereere. Kyabadde kimugulu. Yakumba ebyekika bya wano. Bitambulirako ye. Ngamba ebyapa. Tubadde manyi wannono nnyo. Nedda maama. Kale mukulu. Mwanyina omulungi. Anji baba. Kulikayo Belgium. Navuddeyo taata. Brussels ddala kituufu mbu wama ogenda mu nnyonyi osobola oyimira n'ogamba nviiramu nansana ne bakugyamu. Waliyo ne Namawojjolo. Nolya kugonja. Kati lwaki Katende yannimba nti osobola ogamba n'ogamba I'm coming from Brussels nviiramu awo nansana nnyonyi yimirira. Anti tewali weeyimirira taata. Njagala oyisemu abo amaaso nga bwe batudde. Omanyi bagamba omuzungu teyeekweka. Omukyalo omweru teyeekweka kuba bonna we yeekwesa abeera afuuse enkoko njeru. Kubanga oba osobola omulaba essaawa yonna. Njagala otunule bulungi mu bantu abo. Olinamu ng'omanyi oba olinamu ng'osobola olaba nga wankizo. Taata nandibadde mulaba naye amaaso tegannatereera bulungi. Mukulu kwata abantu bomuddeyo ebbeeyi. Mukadde wange taata twakitegedde bwe twabadde ku nnyonyi. Ne mugamanya muti. Omanyi ne ku nnyonyi. Otuwa ky'okuwa galubindi ate bakuwa kabikka amaaso. Kubanga olweyagala kwebakamu. Nange bakuwa kabikka amaaso. Ne ogamba kati ate wesiira. Twakitegedde. Tugamba nti eri naffe tuzze tegalaba. Bwe tutuuse wano ne tukajjako ne tutandika okulaba. Kati mukajjeeko. Kati ne ssenga talaba. Akolaki? Kati njagala nkamuggyeko akakabisa amaaso ge. Atandika okulaba. Ogenda mu Gabulindi. This is your Gabulindi. From where? From Belgium. Wanji? Yeah.
ab'emikwano abooluganda ono ye mwami waffe lwa Eva Nabatanzi. For example, all of these people you see here are the paternal fathers of Evelyn. For us, when we are raising children, we don't raise the child alone. We raise a child as a family. So if Evelyn is misbehaving, one father will come and say, Evelyn, you're doing something wrong. If Evelyn is misbehaving, one maternal mother can come and raise that child. Because we want these children to grow with the good morals in society. And if Evelyn wasn't, and you request for whatever you want from him, blessings. Yes, the ones you pick, you give them to Dad, and Dad will give you the ones you put them in one hand and give him. And he will also give you the ones he has picked. Now both of you will pick one, break it into two, and bite the seed. Yes, you run these things that so. When this one feed the nation, this another connection. Megaton feed the mashup, Reggie. Yo, kubani when yo shongare baba zero bamanyise. Nompa mani mpapa sotija kwe changa nebe kurusyambe mazire. Nyihombo Ochala bw'okwanjula n'embaga.